Ignatius Onyango y'omu ku bazannyi b'ebikonde abasoba mu 20 abagenda okubeera mu nsiike ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno mu lulwana olutuumiddwa Uganda vs Dubai. Ono agenda kuttunka ne Musa Batanto awangaalira e Dubai mu buzito obwa kilo 8 oba buyite heavyweight. Onyango agamba yatandika dde okutendekebwa nga yeetegekera olulwana luno era asuubira okuteekawo olulwana olunyuvu. Nze kyensaba kimu Katonda amuwa obulamu atuke kwolwa olunaku ajja asobole okukakasa ebigambo bye yayogedde oba bye yazenga agamba abantu. Nze wendi mulinze kyenyinza obagamba. Omuzannyo omulala agenda okubeera mu nsiike ye Yusuf Babu, ono ng'agenda kuttunka n'Omutanzania Alphonse. Babu agamba nti mwetegefu era tagenda kuswaza Uganda. I'm a new kid on a block nkuba buli ajja. Alphonse simutidde kyenyinza okugamba Abannayuganda bannange. Alphonse sina kyemutyako kozi manyi nsobola, manyi nina obuvumu, nina obusobozi obukuba Alphonse kozi nkoze training y'amaanyi. Enwana zino zigenda kutegekebwa ku MTN Arena Erugogo era Ben Subuga omutegesi w'olulwana luno agamba nti abalwanyi okuva ebweru w'eggwanga bagenda kutuuka mu ggwanga okutandika sabbiiti ejja. Aba fighters bagenda batuuka mu ggwanga ku Monday, Abannayuganda all the Ugandans bagenda bajja ku Monday, then the Cubans and the rest bajja kujja ku Lwokusatu. Teams zigenda kujja emirundi ebiri. Wala bajja ku Monday, some kaga bajja batuuka mu ggwanga, then n'abaana bajja ku Lwokusatu the same timings. We have had some challenges, especially with payments of the boxers, and that is where the commission is more concerned. We shall not accept any more fights without the cash on the table, because the moment they sign the contracts, after the weighing in and all that, you sign the contracts, we are going to make sure all monies are with the commission, whereby after the fight the boxers are paid. Abalwanyi abalala abagenda okubeera mu nsiike David Semujo agenda kutuuka n'Omutanzania Salehe Mukalekwa, Nyanzi Joshua agenda kuzanya Nicholas Musimami n'abalala. Wewa otukoze bulungi nnyo okwekumira ku Terefayina. Njagala nno kuzza wa mwana wa Daddy Ssentongo Frederick Lugonvu atatubuulira enteekateeka eddako. Nze kana